Omusirikale abadde agenze okukuuma ekyalo akiguddeko oluvannyuma lw'omukyala we ow'ebbali bwe yapangisa okusanga alina omusiguze mu maka ge. Bino bibadde mu Kabaawo zooni e Mutundwe. Amanya nze Ssemwogere Abdallah. Kalo oyo maze nayo omwaka gumu naye nga sinaba kumupangisiriza. Tuze tubeereeyo amanyi ofiisi mwenkolera era mwetudde ajja ngamba pangisirize ennyumba sobole okubeeramu naye ne mugamba ati kale nja kupangisiriza ennyumba. Nyumba nejja nenjipangisa. Bwe najipangisa omukazi nga 31 n'aleeta omusajja n'abeeramu omusajja twamukutte twamusibye. Bino okubaawo kyaddiridde bba Abdallah Ssemwogere okugenda okukuuma ekyalo ku lunaku lwa 31 Desemba n'aleka mukazi we ewaka era n'amusaba aleme kukomawo ekiro ekyamwewunyisiza. Namuguddemu nga 31 era nze ndi musajja akuuma ndizidde enso zange naye simanyi mukazi ono lwaki ayagadde okunkola ekikola ekyo. Wabula wabaddewo katemba ababiri bano bwe beerangidde buli omu nga alumiriza munne okuba omwenzi era n'amulangira n'okumuliira emmere yasigadde mu ntamu ng'ono alayidde obutava ku poliisi nga tebayimbudde munne. Ekiddiridde kubadde kulwanagana nga Ssemwogere bw'akasuka ebintu bye wabweru. Wabula abamu ku batuuze bavumiridde ekikoleddwa mukyala munnaabwe ekyokuleeta omusiguze mu nnyumba ya bbaawe ne bavumirira ekyokanyuga ebintu bye wabweru. Ate ye Ssemwogere wakati mu bukambwe abuze nga batakyagala kuddamu kulaba mukazi ono mu maka ge. Kakati lw'ensonga eyo kamweyambule akwatemu ebintu byo agende era mugobye agende. Wabula bwe tuviriddewo nga Jacqueline akyagaanye okuva mu nnyumba ya Ssemwogere wadde nga ebintu bye bikanyugiddwa wabweru ono asazeewo kweggalira munda.